olutalo ku kkooti y'e Nabweru abasibe ba National Platform 11 bakwatibwa nga 5 eri nga 8 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 nga bagambibwa mbu baali bakola bomu batabukidde omulamuzi ko n'omuwaabi wa gavumenti aze n'obujulizi obulaga mbu bano bayeekera era balina ekibiina ky'abayeekera. Olutalo lubaluseewo nga balumiriza mbu no bakkiriza mbu no bayeekera ekiri mu kkooti eno kissa kinegula akkiriza tudduke mangu tulabe embeera nga bweri mu kkooti y'e Nabweru nga balumiriza abasibe ba Nuupu okuba nti bakkiriza nti balina ekibinja ky'abayeekera ate nga nabo nga bakyegaana nti ebipange babiyiriza tebanakukkirizaako gavumenti ya Museveni olemwa muganda wange bo eva bayiyayiya ebiboozi n'obujulizi obutagwanidde ne babuteekateekawo ne babuteeka ku bantu basobole okukwasizaamu Pulezidenti Kyagulanyi kuba kuva dda kino kyabadde bajja babala nga baagala okulaga ensi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muyeekera era nti alina ekibinja ky'abayeekera era nga nekirangiriddwa olwaleero ekibinja ekyo kimanyiddwa nga Gosulo Bobby Ahead ati ekibiina ky'abayeekera ekigambibwa okuba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga kiba kisinziira Kawempe okujjako gavumenti ya General Museveni era nga kirina ba funders okuva mu diaspora nga ne gwe bawogeddeko era gwe batusonzemu olumwe ye Ali ye fanda w'ekibinja kino ekyabayeekera ekya Bobi Wine era nga bano abaana babyeganye babakayira bagamba situna kubibagambako mupanga kiboozi otone lubalukawo n'enkulabira embaga mu kkooti ey'e Nabweru nga basibe ba National Unity Platform abatabukidde ddala kale kkiriza tugende e Nabweru mu kkooti tulabe bino nga bwe bibadde byonna era tulabe n'ebyo ebisaliddwawo era lwaki bitambudde bwe bityo tusobole okuba ate nga tulaba nti tugenda mu maaso. Your worship, for the record, the accused persons
myself, Honorable Mind, I represent all the 11 accused persons. And Council Narukola represents Magala Uma, together with Council Zakaria Suna. Your worship, if there are any councils, we represent him together with the Suna Zakaria. Your worship, for the response, Jonathan Elotu. Elotu. Your worship, together with Matobu Musa, we represent the first accused person to the name. Your worship, this matter has come for further review. However, investigations in this matter are complete, and our committee papers, that is the indictment and summary of this agreement, which Joshua such, we try to have the indictment and summary of the accused persons. Have them the process continues. In light of Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda, and Section 168 of the Magistrates Court Act, the accused persons are entitled to be availed with the copy, the summary of the case, and the indictment before any committal process can commence, because they are entitled to know the charges and to be given adequate time to prepare and understand the charges that are being made against them. So before we proceed, we pray that the documents are available to the accused persons before they are ready to be Your prosecution is always compliant. You have no problem. You can mention it. Each one of them. No. We'll pay for the name of the lead. Don't whatever I give you, give the first person.
Makumbi Isa, Magara Umar, Magara Rashid alias Professor, Sekavende Salim alias Al-Qaeda, Yes, Your Worship, we are also giving a copy to students because we didn't know how many were. No, hold on. That's what you. It's a photocopy. You want the rest of photocopy? The whole process should have served. What language do you understand? Katumba Abdu, Ulimi Chiwategea, Katumba Abdu, Sachi Jahabibu, Kayama Muhammad, Kayugara Ulba, Maresta Iman, alias Shawari, Muyonde Hamidu, Makumbi Isa, Magara Umar, Sekavende Rashid, alias Professor Uganda, alias Rashid, Sekavende Salim, alias Al-Qaeda, alias Alpha, The court is informed by the Director of Public Prosecution that F1 Katumba Abdu, F2 Katumba Abdallah, F3 Sechi Hamidu, F4 Ayambo Muhammad, F5 Kayukala Woba, S6 Males Sulaiman alias Chiwaragi, S7 Muyonde Hamidu, A8 Makumbi Isa, A9 Magala Umar, A10 Sebagala Rashid alias Professor Uganda alias Jajashid, and A11 Sekavende Salim alias Al-Qaeda alias Alpha. Katumba Abdallah, Sechi Hamidu, Kayama Muhammad, Kayugara Ulba, Maresta Iman, Borusweta Chewarabe, Muyonde Hamidu, Makumbi Isa, Magara Umar, Sebagara Rashid, alias Professor, Uganda, alias Jajashid, Sekavende Salim, alias Al-Qaeda, alias Alpha. You are charged with terrorism contrary to Section 7, subsection 1A, 2F, and J of the Anti-Terrorism Act 2002. It is alleged that all the accused persons who are at large and others who are still at large on the 7th day of May 2023 at Naweri North, Zone 1, in Nansana Municipality, in the Wakiso District, for the purposes of influencing the government or intimidating the public, or section of the public, or section of the public, and for a political or economic aim indiscriminately, without due regards to the safety of the public or property, we carried out acts of terrorism, to wit, possession of materials and manufacture of improvised explosive devices, in brackets, petrol bombs.
mwaletera okwawukana nga muleetera abantu okubantu okwekuuma kwabwe tekuli bintu n'ebintu byabwe nga mukola ebintu ebyobutujju omuli ebyo ebikozesebwa okukola bomu. This is the summary of the case. The Director of Public Prosecution shall at the trial adduce evidence to prove the following facts. 1, that all the accused persons are members of Oslo Bobia Head Group, affiliated to the National Unity Platform, which was formed in March 2023 to help Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine remove the current government and become the president of Uganda. S7 being the vice chairperson, A1 as the secretary/treasurer, A2 as the flag raiser, and the rest of the accused, among others, as members. That the person of Oslo Bobby Ahead Group is headed by one called Ali, but lives overseas with other members. That A1, A5, and A7 attended a paramilitary training in gun handling and built from a farm of one Josephine Catherine Kisatu, which is located at Mende Village within Wakiso district. That the accused held a meeting and hatched a plan to organize riots, protests in the areas of Kampala on the 8th of May 2023 to create fear in the public, in which they, the accused persons, could counter police with explosives in case of any interruption, something that would earn them recognition from no top leadership. As a result, they agreed to locally manufacture petrol bombs. That A2 shared the idea of making petrol bombs with a person called Umaru, who was a security guard within the areas of Kawepe. However, Umaru advised A2 to make real improvised explosive devices because petrol IEDs are less effective. As a result, Umaru connected A2 to A11, who was resident of Nachifuma within Mukono district, and even gave him his contact. That A2 shared the advice of Umaru with A7 and was impressed. A7 and A2 thereafter traveled to Nachifuma, Mukono district, and met A11, with whom they shared the ideas of making IEDs. A11 informed A2 and A7 that he knows A10 as an expert in IEDs making. A2 and A7 returned to Kampala and briefed the other accused persons about their discussion with A11. That A1, A2, A5, and A7 went back to Nachifuma and met A11, who eventually led them to A10 and IEDs making expert within the same locality of Nachifuma, Mukono district. They discussed about IEDs making, and indeed, A10 agreed to manufacture the explosives, except that he did not have materials at that time. That A2, A7, A10, and A11 went to Nakasero within Kampala district, where they bought IEDs making materials like glue and crackers, among others, and thereafter went to Kalebe, Kawempe within Kampala district, where they met A1 and others to confirm the materials bought and also to discuss further feasibility of making explosives. A1 gave his mobile handset to A10 to do a search on the internet about further techniques of IEDs making, since A10 never had a smartphone at that time. That on the 5th of May 2023, A1 and A2 proceeded to Nachifuma to witness the testing and collect the already assembled IEDs explosives from A10. Indeed, A10 had already assembled the explosives and as such successfully tested for A1 and A2 from his home and nearby garden, who were impressed by A10's work. A1 and A2 took videos of the tests and shared with A7, who was their leader, and
directly in touch with the cameras. That A10 gave A1 and A2 the explosives he had assembled together with the materials which had remained from what was bought from Kampala, and A1 and A2 returned to Naweru, Nansana municipality within Wakiso district, where they were residing. However, A1 left his mobile handset with A10 to do more research on IED's making. That in the night of 7th of May 2023, A1, A2, A3, A4, A5, and A7 assembled at the home of A1 to assemble more IEDs, given the experience A1 and A2 had got from A10 as they prepared for riots scheduled for the next day, 8th of May 2023. That in the process, police got intelligence information about the accused person's plans and as such raided A1's home. However, the accused persons refused to open the door despite police officers introducing themselves. They only opened after police shooting in the air. F3 opened the door and wanted to escape, but was subdued and arrested. In addition to F3, police arrested A1, A2, who was arrested, A2 who was arrested from the ceiling, A4 and A7. That A5, a border rider, whose task was to transport the accused persons and explosives, was arrested as he had gone to the home of A1 to pick already assembled explosives. The motorcycle registration number UDS 155B Bajaj Box was impounded and will be relied upon as an exhibit during the trial. The police recovered materials such as nails, empty bottles, two cans with petrol, charcoal, sugar lamp wick, welded nails, unangled bar metal, and piece of electric detonator, batteries, and firecrackers, among others. These materials were exhibited and submitted for analysis. The report indicates that these were materials typically used to assemble little IEDs. That police recovered the accused's mobile phones and were submitted for forensic analysis, which links the accused persons to the offences. The same will be relied upon during the trial. That police visited the farm of Josephine Catherine Kisache in Mende, Wakiso district, and confirmed that A1, A5, and A7 attended a paramilitary training from there. Photos of that scene farm were taken and will be relied upon during the trial. That A6, A8, and A9 were arrested with IEDs making materials and t-shirts which were to be used on the 8th May 2023 when the riots had been scheduled. The same were retrieved and will be relied upon during the trial. A10 was arrested, and during his arrest, police recovered many IEDs making and related materials which were subjected to analysis. The said report will be relied upon during the trial. That A10 led police to the mechanical workplace of A11 at Boise, where he was arrested from. That police seized the mobile phones for A10 and A11, including the one which A1 gave to A10 and submitted them for forensic analysis, and the report will be relied upon during the trial. That police retrieved the core data reports and prepared a communication matrix for the known mobile lines for all the accused persons, and the same shows that they were in communication with each other. The said CVRs and CN will be relied upon during the trial. That police took photographs of all scenes of crime and also drew sketch maps which will be relied upon during the trial. That the accused persons recorded charge and caution statements in which they confessed to have participated in commission of the offences
indicted. The same charge and caution statement will be relied upon during trial. That the investigators undertook a scene reconstruction in Nakifuma, Mukono, with the help of Ethel, and the report was made. The report will be relied upon during the trial. That the accused persons were each subjected to medical examination on PF 24, and all of them were found to be of normal mental state. The same PF 24 will be relied upon during the trial. That the prosecution shall, among others, rely on and tender the following documents and exhibits at the trial: charge sheet and caution statements, photographs, call data reports and communication metrics, PF 24 and 7A, sketch maps, forensic reports, mobile phones, scene reconstruction reports, exhibit slips, applications and court orders, search certificates, computer, and others with leave of court. Prosecution contends that the accused persons acted for the purpose of influencing the public, or intimidating the public, or a section of the public. They had a political and economic aim. During the commission of the offense, the accused persons acted indiscriminately without due regard to the safety of others or property. Prosecution shall further contend that all the accused persons indicted in this case acted with common intention and in concert with each other and are accountable as such. Whereupon, prosecution shall contend that the accused persons do not have any valid defense to the indictment and may be convicted as indicted. Ekibiina kyabwe sobodirahe nga kikwataganira ku nsano ekigambibwa nti omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2023 mwali mwagala okuyambako okutakulanya sentamu okuyimirira Bobi Wine okujjako gavumenti eriso asobole okutuuka ku Uganda. Lwabunaana w'omusanvu nga ye vice president w'ekibiina ekyo, nga lwabunaana asooka nga ekyakuliza luwoowo lyafuna, lwabunaana owokubiri nga tafuddeya abalala be babunaana nga bamemba b'ekibiina kyapasitoli oba wakakiiko akaboloddo Bobia Edguru ekulirwa omuntu gwe bayita Ali, naye nga tabeeramu abamemba b'ekibiina ekyo. Sigwe babunaana asooka owokutaano ow'omusanvu mwagenda nemwetraininga enkola y'abamagye okubeera nga mugenda okuyiga okukwata emuntu okukola ebamagye bye bakola ekikoosa mu faamu y'omukyala gwe bayita Josephine Catholic Kisakye esangibwa Emenda Village Wakisobola. Sigwe babunaana mwasiza akakiiko nga muteesa okuteekawo okwekalakaasa mu kibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde okuleetera abantu okutya nga muteesera abantu okwagala okutya ate nga mwagala okulemesa poliisi nga mukozesa bbomu ekyo okubalemesa okukola emirimu okukola. Nti okola ekintu ekyo mwaka 4 ne musobola okukola bbomu ezo. Lwabunaana owokubiri yagezaako lwabunaana owokubiri ekirowoozo kye ekyokola bbomu ezo yakyogerako n'omugwe bayitaawo eyali omukungu mu kifo ky'ekawempe. N'agamba lwabunaana owokubiri okukola bbomu
bw'omwezi ezogerwako ekyavaamu ekyo gumalo yanoonya bwebavunaana okutuuka ku bwetubirumu abaali babeera enatifu mukono disitulikiti era n'abawe namba y'essimu bavunaana owokubiri ekirowoozo kye yatuwako obumalu bavunaana ow'omusanvu eyakigula bavunaana ow'omusanvu n'owokubiri baatambula ne bagenda kifu ku mukono disitulikiti ne basinkana bavunaana ow'okubiri bwe baddamu ne bateesako nabo ekirowoozo bwebagabanako n'ekirowoozo kye bavunaana owokubiri agamba bwebavunaana ow'omusanvu nti amanyi bwebavunaana ow'okubiri omuntu gumukola gw'omwezi bwebavunaana owokubiri n'ow'omusanvu bakoma be Kampala ne banjajjola bebavunaana abalala bonna bye baali boogeddemu ne bwebavunaana owokubiri bwebavunaana asooka owokubiri owokutaano n'ow'omusanvu badde nakituma ne basinkana bwebavunaana owokubiri n'omu eyabatwala bwebavunaana ow'ekkumi omuntu gumukola gw'omwezi yali abeera mu kifo ekimu mukono era ne bagezaako okwogera ku nsonga y'okukola gw'omwezi era bavunaana ow'ekkumi nakkiriza okukola gw'omwezi naye yali talina bikozesebwa mu kaseera bavunaana owokubiri ow'omusanvu ow'ekkumi n'owokubiri bagende n'akaseera mu Kampala ne bagula ebikozesebwa okukola gw'omwezi omuli dduumu kuleka n'ebirala ne bakomawo ekalere mu Kawempe mu Kampala disitulikiti gye basigala bavunaana asooka n'abalala okukakasa nti ebikozesebwa babiguze ne bongera okukkaanya ddala ku kyokola gw'omwezi bwe bavunaana asooka yakwata essimu ye n'agireetera bwe bavunaana ow'ekkumi okwongera okunoonyereza enkola ya gw'omwezi bwe bavunaana ow'ekkumi yali talina ssimu kati ya smartphone mu kaseera ako ng'ennaku z'amazitaano omwezi gw'okutaano mu mwaka gwa 2023 bavunaana asooka n'owokubiri bagende nakituma okukakasa n'okugezesa n'okugyayo gw'omwezi olw'ebyo ezaali zikoleddwa bavunaana ow'ekkumi kituufu bavunaana ow'ekkumi yali amaze okukola gw'omwezi era bavunaana asooka n'owokubiri ne bakakasa nti zikola sizevali bakage ne mu nnimiro eyali ebirangiremu abaali abamativu ddala n'omulimu gwe bavunaana ow'ekkumi yali akoze bavunaana asooka n'owokubiri batwala ku vidiyo okulaga gye babakakasiza era ne babiweereza bwe bavunaana ow'omusanvu eyali mukama waabwe bwe bavunaana ow'ekkumi yawaako bavunaana asooka n'owokubiri gw'omwezi gwe yali yakuŋŋaanyiza awamu n'ebikozesebwa ebyali bisigaddewo okusinziira ebyali biyitira e Kampala bwe bavunaana asooka n'owokubiri bakomawo nabweru mu nansana gye baali babeera naye bavunaana asooka yalesa essimu ye ng'ateekagala bavunaana owokubiri okwongera okugenda mu maaso okukola okunoonyereza ku nkola ya gw'omwezi kino kiro ky'ennaku z'amazzi musanvu omwezi ogwokutaano mu mwaka oguwedde bwe bavunaana asooka owokubiri owokuna owokutaano n'ow'omusanvu bakuŋŋaanira ewaka we bwe bavunaana asooka okukuŋŋaanya gw'omwezi okugita emmere gye bazikozesa nga bwe bavunaana asooka bayigiza engeri gye bazikozesa engeri gye bazikozesa bwe bavunaana asooka n'owokubiri ze baali bafunye okuva ku bavunaana ow'ekkumi olw'ensonga nti baalibeetegeekera okwekalakaasa okwaliwo ekigera nga 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2022
yafuna okumanyisibwa nti nno be bavunaana beetegese okwekalakaasa ne balumba amaka b'oyo be bavunaana asooka naye be bavunaana bagaana okugulawo mpaka nga basirikale bamaze okwenyumirako be bana bali bateekebwawo bagulawo nga poliisi emaze okuba amasasi mu bbanga bavunaana owokusatu yagulawo era nga yagalawo naye poliisi nemukakanya nemukwata tebavunaana owokusatu okugata ku bavunaana owokusatu poliisi yakwata bwe bavunaana asooka n'owokubiri abaali bekwese omukubirizibwa owokuna n'owomusanvu bavunaana owokusatu alimukuzi wa booda eyali alina obuvunaanyizibwa obw'okutambuza be bavunaana ne bbomu zaabwe yakwatibwa nga azze maka goyo avunaana okunona abantu awuliriza omulimu pikipiki namba UBS 555 Bajajboga yakwatibwa era oludda olwo lujjaddeko mu kiseera ng'omusango guno gulimusibwa. Poliisi yafuna ebintu bye wabanga omuli emisumaali obucupa obukalu ebidomola 2 ebyali ebyamafuta amanda sukaali omutayimbwa batteries fireworks n'ebirala bino ebintu bino byakwatibwa ne bitwala basobole okugendereza nti alipoota eraga nti ebintu bino ddala byakozesebwa Eripoota eragira ddala nti ebintu bino byakozesebwa okukola buweereza. Poliisi era yafuna essimu z'abo abavunaanibwa ezisindikibwa abakugu okulaga nti abo bavunaana bonna eziraga nti abavunaana bonna bazza omusango era ezo ezo zijja kukozesebwa obudolwali okwesigamirwako ng'omusango guno okulekebwa. Poliisi yagenda n'ekitali ya faamu ya Josephine Family Research ekyambikunende mu Wakiso District. Era nekakasa nti bavunaana asooka owokutaano n'owomusanvu bagendayo abeesipeyinga ebintu by'amagye era n'ebifaananyi bye byatwalibwa okufaamu oba ekifo ekyo kisogerwako bijja kukozesebwa oludda olwali mu kaseera bw'okusawo ekyobulimu. Bavunaana ow'omukaaga ow'omunaana n'ow'omusanvu bakwatibwa n'ebikozesebwa okukola fomu ne t-shirt ezazigenda okukozesebwa ennaku z'omwezi omwezi ogwokutaano mwaka gwa 2023 baali bagenda okwekalakaasa. Ebyo ebintu byafiibwa era olugero bijja byesigamirwako mu kaseera mu musango guno. Bavunaana ow'ekumi yakwatibwa naye mu kaseera ng'akwatibwa poliisi yamufunako ebidomo ebyali bikozesebwa okukola bomu ebyasindikibwa mu bakugu okwekebeza era alipoota eyafaayo eryakozesebwa olugendo mu kiseera bwomusango guno gulirwawo. Bwe bavunaana ow'ekumi yatwala poliisi ewooya bwavunaanibwa ow'ekumi ku bwalagiri byakolera eddwaliro gye bamukwatira. Poliisi yafuna essimu okuva bavunaana ow'ekumi n'ow'ekumi n'omu yagaseeko n'asooka gye yawa bavunaana ow'ekumi n'ezisindika mu bakugu basobole okutunuulira balabe ebyaliwo era alipoota ebyakozesebwa mu kaseera ng'oludda olwali musango guli.
alipota ejako zesobola okukola obusawo obulungi. Poliisi yafuna ebyali byogera oba mu kunzi baitako yafunanya awamu okulaga nti tebafunana bonna baali boogerezeganya na buli omu mu kaseera kamulatwasi era ebyo byava bijjako zesobola olwali mu kaseera musawo obulungi. Poliisi yatwala ebifaananyi awali ekibisaaji omusango era nekuba amakirawo ekintu ky'okukozesebwa mu kaseera k'omusango. Abavunaana babajjako sitatimenti kiraga nga bakkiriza ebyogera omusango wekituufu baabukola era obudde bugamba nti sitatimenti eyo ejja kukozesebwa mu kaseera omusango obuguuba mukola. Abasirikale bakwabasomemuza badde mu kifo ky'ennakitima ne bwe bavunaana w'okumi ne bakola lipooti y'ekifeeta omusango ogwo we gwatuuka era ne bagamba lipooti babujja gikozesa mu kaseera omusango gwe guliwo. Abavunaana bonna abatwalibwa ne bakebera okukakasa nti obwongo bwabwe bukola bulungi era lipooti yava mu ddwaliro obudde bwabugamba bujja gyekirangirako omusango gwe guliwo. Oludda oluwaabi lujja kwesigamira ebizibu biri wammanga Kooti bwetyo bwetambudde obirabye akatembo omwereere mbu bano bayeekera Gosulo Bobby Ahead kyekibinja mbu bagenda nakifumeyo nga beetegeka ne bagenda wa yonna yabapanga bipange mbu ate ono talina simu ate ne bamukubira ate talina simu bamukubira batya byonna kali mu bikole mu bipange naye olunaku lujja kukya entebe mujja kugivaamu bano Uganda beddiza obuyinza bw'ensi yaabwe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu batayimweraba.